nkyali ku YouTube eno tusuubira nti wano tujja kuyitawo tubeeko bye tutereeza kumwe abakola embaga ne bannaffe batugoberera ne wansi awo otekawo ebibuuzo byeyagala okutubuuza tukuyamba okukolewo omukolo bulungi ate otwesige waffe tujja okuwaayo ekituufu ono oyagala okuwalira okugenda ewalala nga bizinensi batatambula bulungi nakugambye ngenda kwegatibwako omuganda wange ono director x event ono omukubi wa bifaananyi akola vidiyo menye ekindeke kati kakweku kusoomooza obukwerawo ku mbaga kuba ebifaananyi abagole bye mulina okuyiga lwaki bano mubakeeza ssaawa 10 ez'ekiro bye bagenda namwe kasuza katya paka lwe tumala ku reception ono amanyi bingi abeeku byakuyigiriza nsanyusa okulaba lyotya tofa oyagala erinnya erinnya eryo likulu mutabani wa mama tofa era kabula katofu ke kansalawo abantu naye tofaayo ate kati wakansala buveeko nkwagaliza bubaka nsiiza kudda mu byabufuzi kokole ebigasa njagala tutuukire ku nsonga abantu baleme kumanya abantu babalirira data waabwe twogera ku kukuba ebifaananyi ku mbaga biki byoyigiddemu omuntu byalina okutegeera naddala ng'anoonya omukubi w'ebifaananyi ekisooka erinnya Galukande Christopher okugenda direct ku nsonga oyagala twogere ku bisoomooza tusooke ku bisoomooza oli amanyi fe twagala nnyo tukube kuli oli amanyi nti ebisoomooza ekisookera ddala embaga tukeera nnyo so mu kukeera ennyo abagole beerabira ebikola embaga ebintu byetulaba kuba ebintu bisinga tukoppa abazunguzambaali era bye batusomesezza kati singa temukwata morning segment yeeno ekintu kibasukkako zambaali nja kutandikira olwaleero ffe tugamba abagole ekintu kyakasuze katya kigenda kivaawo twagala tetwagala either tujja kumukola ng'ekiro ssaawa 6 omugole aveeyo kuba zambaali omugole nga tumumugjewo kakusaa 11 akole enviiri akole enjala kyaki ya ssaawa 3 ate mwetaga obikwata byonna ate abamu beebaka nnyo okitegeera ku 10 gwe bayise okukola kasuze kate n'atatuuka mangu kati n'olwensonga eyo kasuze katya yemu ku challenge tusinga okusanga kyekiyinza okukolebwa abantu nga bayongera okutegeera abantu kasuze katya abawa ekiro ekyo nga kijja kitegeeza ekiro kijja olunaku lwala lutuka ssaawa 6 osobola okugenda ewammwe ssaawa 6 ne bakusiibula nojja oba kunyeeza ekiro ne mubikola ne bakuta ffe nojja ku mukolo eno ne setting ekyuka omugole omutandikako ng'abadde yasuze wa jjajjaawe ku makya obwongo ebiki stress wewako omumanyi bamuvumye ebisembayo okugamba yagala kagolo olikuseddunga okitegeera kati so ezo challenge eyo yesookera ddala kasuze kati yaffe nga mu events abagole tubagamba kasuze kati tetujja mumukwata abamu ne balowooza malala naye buli mugenda mu kasuze katya concentration yeyo efa okitegeera ekyokubiri abagole balemeddwa okwawula naddala ba time keep okwanguwa n'okupapa kumakya abantu waliwo okwanguwa n'okupapa njagala kutegeeza abagole okwanguwa kulungi n'okupapa kubi kumakya nga tuzza okukwata ebintu bino ffe twagala tukwate make-up kitegeeza make-up artist mu bantu abalina okukeera n'ow'enviiri be balina okukeera nze ngamba nnyo abagole ffe tetukola abagole ba tiktok before and after zamba yite kinyuma okwata omugole wano nga yadde n'embalabe wano ng'ati okitegeera waffe otuyita kukwata mugole njagala nkukwate ng'oboobedde ngufaanana bulungi okitegeera nga atandika bakolako yatandise bwati tugenda bikyuka so eyo challenge oginnyonnyola abagole naye bagitegeere tubawa bipya mugenda okukola embaga nga batuga nti kino tukijjemu tonyiiga tokaaba twagala tukuwa ekituufu ekitambula n'omulembe naddala ng'otuwadde emirimu kati sowa make-up artist bw'atuuka nakukolako mangu kirungi nnyo n'akeera oba n'ofuna omuntu amanyi kyakola akola ku sipiidi ono w'enviiri bw'akola awo ffe ne kituwa okutandika omulimu waliwo obuggawo nzi buno obupya obwajja ku makya obwo obulooba obwo bulungi nnyo bukubiramu ebifaananyi ne vidiyo n'abwambala ekira make-up aba akyali fresh nga bakamukola kalayini kalaga konsiira we yayise eragawo okitegeera naye omuntu omugala tusobola tukuba ebifaananyi by'okumakya bino bikulu nagana tujja bikuba mu gadeni ne gadeni omusana guba gukwokyezza omaze otuuyanako weesiimuddeko n'akatambaala kati naye tuba bakugu ebyaddala nga feesi y'ekika emaze okukomawo ekitegeera naye wano ku makya omuntu aba akyali fresh so akadde ako ku makya abagole tubagamba buli lwe tukafiirwa mu vidiyo ne mu bifaananyi oba otuggyeko ebitundu 7 ku 10 okuwa ekituufu kyoyagala omutindo so tuweeyo nnyo obudde kyalibadde kyankizo nnyo oba oyinamu kasente zambaali
n'ofuna ba makeup artist babiri akola ku mperegeze nawe omugole wonderful naye ate ne basuka bakola ku metroni omugole akyali awatudde ne batandika ku bano ono namusibe ate omugole ayagala nnyo yabasembayo kubanga manyi bw'osooka ye bano jabbalika nalyoka akola olugezigezi olulyawo bano nedda basuke bakole ku bano kanora ensonga eyo bwe kiba kisooka kufuna makeup artist bameka babiri enviiri sula ng'ozikozeeyo gundi ritakiya mu biki ku makya basitayiringe busitayirinzi ebyo byokkeera mu draya byavaawo bikadde omwana ajja na flat iron n'ayisaamu n'agulula enviiri basuza bamaze ozikola naye ku makya okedde mu saaluuni gwe mugole tulina okugenda ennamirembe ku ssaawa 4 oba erubaga oba ekibuli tuba tetusobola bigatta so ezo ze challenges zetusinza okuba wa challenge muzitegeere kati bwe tuvaawo waliwo obudde bwa church abagole packages ze batwala zino zambaali balema okugira abamu amazima okitegeera kati mutuuka mu church omugole n'omugamba ekyaddala kamera zaali baddenga nnya kuba zambaali woba odayira nti nze zambaali nkutwala gwe nagundi njagala nkulage ng'oli bwannamunigina noono mulage n'omukyala abagatta ate mamwe etunuulidde bwe tuzi abagatta ali makkati omukyala ali eno ku kkono omwami oli ku ddyo ate mwenna mugenda kwogera bwe babuuza ani agaba omukyalo ono omuka alina okusituka nina okulaga omuko ono ng'ajja kati okutambula okukyusa kamera biba challenging singa omuntu atwala package ya kamera emu oba ebbiri ekitegeeza nti abasasula batubagamba nti twongeremu ku ssente tukuwe kamera 2 those are the benefits that you're going to receive. It is far better seeing a wedding oba gababaga senengo ga ebigambo ebimu owulira biwulire. Bakugamba abazadde b'omwana b'abaana bano be baliwa olutulikangeze namirembe. Kuba abazadde bono batuula eno aboona eno balina okuyimuka. Gwe onaalaba vidiyo ng'abazadde bo si balaga. Katonda ate ngwagala omulala nenge gyatambula nga bamaze okumuyita. Ate ng'ajjukira bwatuuka waliwo n'okubikkula akatambaalo kajja. Kati ebyo byonna challenge nti abagole badde tebannategeera value ya ssente zino ze bawa. Kyova bulumu ogenda baga nti mutongere ku ssente gamba nina mu ssente zaaki. Okitegeera. Naye nga jjo kubuukinga oba yenna kampani yazo okubuukinga ng'alabye kuwaka bwe mukola. Kati so abagole balina okutegeera ekyo package gy'olonda kikulu wakitula n'omuntu omuleka kasente nina katini. Temera wano. Waliwo kye tuyita amaloboozi awo ge tukwata kati church ziga zituwa amaloboozi. Amaloboozi ga church gaba gawaawaala. Kati kikulu nnyo osasula package eriko sound kikulu ebirayiro bino kikulu nnyo okole sound owuwa atali wa church agenda kuwawaala tanyume nti obuntu buno ng'obulala zambali bwe tutaddeko buno betukozesa buno omugole olina obumuteekako n'aba ne sound owuwe ogwo gwe mutindo omupya kati church esigaze ebyayo oba bicyankalanya oba bikoze nekiyayogedde mukama ffe tube nga tukirina mu kamera galkande gabiwulikika so mu mbeera eyo challenge nkulu mujja abagole tubitusubira obesomesa ku YouTube eno nga ffe bali mu mikolo mubeeko ekyenjawulo kye mujja challenge endala ndowooza eba mu bantu bano speed olusi gye babatwala wabao bano bakyamaani ba mukolo yazze buzisaawa mukaaga azina ku church netamanyi nti mwe mwabonyebonye n'abagole ova ku makya tukoowa ng'abantu otuuka n'okola ki n'otuuka zambali ku reception oli teyaggambye nti tebagenda bawa mmere abaana bo basemba ku layini okulya n'atabuka twaba sente zammwe naye ng'abantu bano mwakedde nabo va ssaawa 10 yajjako esente olina kulya yabukinze ku woteri zaffe zino zomanya ezibala essowaani twabala 10 tekwali ba bidongo tekwali ba DJ tekwali ba bifaananyi MC teyaliiko omukolo gwe kennyini otuuka n'okuba ekifaananyi ng'owunga buwunzo kati so ekyo kikulu nnyo nti nammwe abateekateeka banya tiboba oyisa abantu 15 kuliko ba service providers olwatira abantu 3 obateekeko oba si ekyo bategeeze mu budde nti balye bo bennyini tekujja kuba mmere yammwe bo basobola okwewuluntanamu katono awo ne bafuna kye balye naye omuntu okimugamba kati zambala olwo muteekateeka emmere ne mujja nayo ba mu containers ne muyingira mu babiri bagenda ne balya omuntu aba yakibagamba so si kutuuka ku layini n'oswazaswaza omuntu yakasimba gwoli waki nze owa kamera tayinza kuddamu kuba kifaananyi ebigambo ne bitatambula bulungi okitegeera ekyo bw'okimala mu gardens wano ku mbaga tulina challenges z'emperekeze
emperekeze balina okutegeera kyekiri kyoyogedde mu kitundu ekisoose emperekeze bawerekera buwerekezi ate si be bannannyini mukolo gamba bamanyi n'okkuba oluyimba olubaleeta ne bagaana emperekeze okujja tetujja olwo si lwe twasabye omukolo gwammwe gugwo emperekeze you're there just to make okuyambako abagole bano okukyamuukiriza abagenyi baabwe mwe muli bakatenrisers tulinda bali naye sebe okuba oluyimba tetujja kujja olwo si lwe twagala kazama mutuuka mu gadeni n'ogamba emperekeze nti bannange katsuke tukuba abagole nebanyiga emperekeze nezivana nezitambula tezagala kubasemberera omugole n'anyiga naga temwakuba mperekeze zange naye owa gadeni abagambye muli munyonye eddakiika 3 mufulume ate ebifaananyi by'abagole obyetaaga okitegeera ekyokubiri abagole nsaba mutegeere byonna ng'omaze okubikola kyosigaza zambali by'ebifaananyi mu bulamu buno ne bwonookola kyalabaga nti ennyumba ne bwebejja ekintu kyosooka okujja mu nnyumba alubamu kwata ogenda kuddayo kufaanana myaka kanange sikyasobola kubalaga nga bwe nali mu senior 6 sikyasobola olaka okujjayo ekifaananyi nti bwenti bwe nnafaana nalina enviri zange wano nga nnungi nga wano nsala na mayengo kati okalabawo olinga uzaifu challenge nungi endala kikulu nnyo tutegeera ebifaananyi bino mu programu yammwe mu biwaakadde singa ffe Zambali tukola ebifaananyi ku makya mu gadeni tukuba bitini ekyokubiri challenge tusinza okusanga omuntu booking obudde bw'ekkanisa ne bwa reception ng'obaliddemu n'ebifaananyi bwe tugenda mu nnyonyi gye tugenda tulinawo essaawa 2 oba 3 ku bifaananyi ebitumala oba ku makya service oba essaawa 4 tusobola okugenda ku makya tukuba ku bifaananyi ebisooka okuva ku 12 paka 2 nga tuvuga okuvaawo ne tutuuka ku kyaki nga bukyali ekyokubiri Zambali njagala abantu bategeere ekintu kino Zambali omugole ne waba omukolo gugwe tasobola kukusinga bwemusi okitegeera olw'okuba ffe tulaba emikolo mingi nti mu mwezi n'ofunirako experience nene nze nsobola okugamba omugole ekyo kyoga tekijja kusoboka nalooza nnimba ne olw'okuba nkoze ku mikolo mingi nkirabye kati tuzze tukyusa ebintu tekinologi akyuka naye obukugu bugenda naffe bweyongera buli lukya ku experience nayo bye twasoma ogamba omugole nti bannange tusooke tukube indoor photography indoor photography lwaki tumukuba tubeere sekyuwa nti mu mbeera yonna oba enkuba etonye mu gadeni tetugenze bino weebiri tubikubye Zambali ffe tukozeko ku mikolo enkuba neetonya ne mulemerera okugenda mu gadeni okuba ebifaananyi nene ku makya temwakubye ofaananyi nagamba omugole nti enkula y'omutwe yekwensanira nsaba bwe tunaba tuzze tuli wabweru bwe mujja bwe muti newankubadde bwe ndaba ng'ekire ky'enkuba kikutte tusale keeki eve nedda keeki nagikoledde olugoye lwayo engera nemwegalira n'enkuba yali etandise okujira nebwa sala keeki yagaana enkuba yatonya yakulukusa keeki nalyoka kuba omulango omunene naye nga mbimugambye emputtu naggume ly'abagole kati tubagamba nti let's secure the morning hours nze nyimirira nnyo abagole bategeere nti ebintu bikyuse ebifaananyi bya gadeni si byebifaananyi byokka nze Zambali walaba omukolo gwange nakuba ebifaananyi bya diko nze yabintroduce ngamba ebifaananyi bya diko kuba diko omutaddemu ssente nnyingi abantu balina okumulaba nti wateekawo wakeerayo n'okuba diko yekka nga n'abagole tebannajja buli natunagamba kino kyebatembye kati mukkirize abantu be mwawadde ssente babategekere n'ekyokuli mukkirize okuwabulwa mugambe nti ffe tuba tuteesa bwe tubuga nti kale naye ekituufu kyekino katubugambe nti wano ssente tezituyisaawo kale katubategekere kino Zambali ogenda n'oleeta omuntu nga ffe abebifaananyi otuleese kikkirize nti tuba bakugu mwogwo omulimu okitegeera naddala ffe mu bifaananyi kisuzira kampuni kale eri abakyayiga tetwagala kugamba nnyo nga akyeyiiya naye waliwo kampuni z'okoze nazo zimanyi nti olese exivent nti yes bamanyi kye bakola okitegeera n'olaba nti okke kyekino omugole n'omugamba tukole kino tuzzeeko kino waliwo baleme kuwuliriza nnyo bantu b'amalambaga myaka 3 bwe bakolera nga nandojjayo w'amaanyi webale oli nakugamba ffe twakubanga ekifaananyi ng'olugoye omugole alutuddeko ono n'amwebakako nomuga ebyo byavaawo nange embeera kwemusi ne mugamba munaye ennaku zitusobola n'omugole asobola otandika okwogera ebyawa mikono gye gisooka ne kuddeka ffe tulabye ku mbaga abantu badijasitinge ku bintu ebirungi ebizoza challenge si nyingi just bunsonga butintini balina okutereezaamu keep basic principles mu kamera waaka ebimu onyonyodde kusomooza omugole ateeke ki mu mind nti bwe ndaba omukubi w'ebifaananyi omutuufu ateeka okwanga mpadde kino nakino ne bwaba sonda center azitegeere ekisooka nga tonnalonda mukubi wa bifaananyi genda ensi yeggula genda ku Facebook Instagram kebeera laba bye bakola mulimu kye bayita omugole okugwira kampani nolaba bakateekayo emikolo 3
okitegeera guno gwali mulungi guno si mulungi ne muli mu kampani jojja okukebera ku social media yaabwe olabe ng'ekintu kitambula okitegeera ekyo kyekisooka va mu ebyo omwana wa gundi baŋŋamba no yakuba eyagundi super kola research n'ekyokubiri ennaku zo mu meeting tutuula omanye abantu abamu batuuza meeting nga omanye ebyembaga kasita olaba nga omuntu gwe kuwalunze naye mu bantu bonna 15 bakuŋŋaanye mu meeting temuli n'omu yali amulabye amumanyi waawa olwo jonna gati era nze olini bwabankola Zambaali batuwadde essimu ekola obwemusi it means oli yakulabaka and ayina trust next event naye bwebeera ampa ekirala Zambaali mu nsi muno teri muntu mulungi atamanyikiddwa ffe Bayibuli gye tusome kugamba teri akumattabaza n'agisansuwa kitaawe nanedda era etabaza oluvaayo bagiteeka nsi weegirabira okitegera wensi weegirabira buli mulungi ku mutimbagano kwali gendo ne following ojja ziraba omuntu afollowingibwa abantu 10 tabanga muntu ali mu 15 there is a reason why people follow so eyo teeke yeesooka kubanga obulembe gukyuse bwa tekinologiya ekyokubiri equipment gwe bakuwa gwe tosobola kwegeziwaza kuba tobimanyi but at least trust yeyo n'omuntu muteekewo trust enkolagana kino kiri ku nkolagana mu mirimu gyaffe Zambaali nze ojja kumpasa ojjawo omuntu ssente za kamera 5 aleete 2 oba mugole tojja bifa tobimanyi kati so sinza kubulya nti kozesa kamera bwoti omugole ajja balina kuteekako ttaala bweriti nedda mufune enkolagana n'omukwano ne service provider abenga aswala mutima tawo nosobola muwa kino sobola kumuwa kiki baba mutimbi okitegeera daga ono sobola kumuwa kiki tete sinza je mu mama nafu ko kwanga wateka wo mukwano naye kubira ko mugawo wayo mukolo tiruti mukolo gutambula gwe wulya muri bina kwa bimala omutima mwenza nokugana nti wadde nali kusaba milioni 2 naye nali bami nkutidde butizi nyongera mu 5 mu bogalina nkukolera ekirungi nugamuwa so take away enkolagana n'abaki ne ba service providers kikulu nnyo ekintu ekirala omugole ndoza kyeyandisimbyeko ennyesira Zambaali muffe ebyebifaananyi bagulunge ku time ya delivery fe mufuna emikolo mingi omukolo kyangu nnyo okuyiika ne gubuula n'ogunoonya nga tegutaba gwe tugaye nti embaga yange eggwanga 25 mpa ebifaananyi byange ate ne ssente zisasule kubanga ekikeereyo ekyo tebasobola kukuwa bifaananyi byo nga nawe tusasudde mwagriwinge ku bbanga lya delivery nti egimu ku mirimu egisinga okusumbwa mu nsi muno bamakanika ab'ebyalaani ab'ebifaananyi okitegeera n'ababazzi otuula nawaawo n'olinda ekibajji ekiro nakuwa emmeeza zange waliwo gwe nagenda abadde amajjira mmeeza zange nagenda namana mugamba ku lwokutaano nzija na military bwe batakukuba nakutwala nga n'abireeta enkeera Zambaali tulina emirimu mingi ku ofiisi awo egiwera na like 50 clients basuula awo waaka omukoze omumaze omutaddemu obudde sente tezijja kivamu ng'obiyiwa kivamu ng'obyesonga ng'ajja emyaka 6 emabega Zambaali mpa ekirala ekisinga okumenya ffe abali mu events kyekigambo ky'obutaba bwerufu mu nsonga 2 Zambaali omuntu agamba embaga erisse muto nakkalakasa emmotoka kumpi ggulu nga gw'omanyi nti erisse muto nokwata ne sente transport noteekako mutono notukese muto naye nga bwovese muto ovuga okugenda enkuzongeri eri wansi kyabulabe nnyo muntu yekyawo otuuka nugamba oyinza noza mubuze nekyo tulina time plan bonga nti tugenda Jinja so omanya tetujja ssula ne bwe tuba tugenda Mbaali tusula Embaali nkubalirira sente entuufu aye nange abaana bange bendeeta mmanyi bajja kusula wano bajja sente zaabwe ziteekemu ng'obudde bukyali n'omuntu agaye tugenda Ntungamu naye ng'omukolo guli Lukunjiri okuva Entungamu okutuuka erukunjiri Zambaali olw'essaawa ng'emu n'ekitundu okitegeera kati kitwale nti mmwe mwasuzaawo mulowooza muli ku mukolo ne muzukka ku nnya okuyingira kutandise wali okumpi ge makoona kati ekyo kiwe ekyokubiri obutabeera beerufu mu nsonga za ssente abagole akugamba nze nkwadde omukolo gwa miliyoni 5 nkwaddeko 3 emu ogifuna oba 2 otuuse ku mukolo Zambaali tulaba beemusinga bamaze okukola nazza mu mugole mu bwama gundi abanja noba ng'omusiru vano kwe bakugamba brother gundi yazikutte nova wakini mbulirirawo nga nve Zambaali sente zo zambuze naye jangu okola omukolo ogumale gwe ndizifuna ndizikuwa nange nteekamu amafuta manye nti nane zinkomyawo naye okulimbalimba okubeera tujja Zambaali n'okozesa abaana nga buli muntu alina okuddayo akasente ewaka ne bajja ate nakino kinzijukiza n'abantu okwekubako enjawulo abagole bennyini mujja ne mukanya miliyoni 6
kati ate omugole omukyala nakutwala ew'omwami mugambe 7 mugambe 7 kakati ate mumukazi kati emu ate naawe jimpe kati ate naawe nobeerawo ng'otetenkanya mulimu eno olimba eno olimba naye nga ekisinga Zambali fo okutukola obubi otuuka nga miliyoni 2 omugole yagambye ozisangawo oluusi nga tolina gwe wawadde yadde olwaga nobagamba bwe tonyuka buli muntu ngenda muwa wallahi abaana boddamu baga tugere tukole nga tebakuwa ssente kikaluba so ali eyo yogera amazima ssente zibula naffe ate tubimanyi mwe tuli gema omuntu nti omanyi Ricky ssente ABCD sijja kuzikuwa mulimu baganda bafe abeera e Bulaaya atuuka wano kadi ne ziba kyankalanako oluusi ssente ne bazirya nga takyalina yadde ekikulu naye nga yali abuukeza bintu bingi aganja kuwa miliyoni 5 yakuwako 2 obanja 3 so mutuula nogamba nti kale bwe naddayo nenkola njakuteerakaakaseera very simple ekirala kyalibadde kirungi Zambali bwofuna kampani etegeera sasula ssente ozimaleyo weewummulire kampuni ebenga gyobanja kasooba bamanya nti mbamanyi tebagenda kudduka balina ofiisi bakola nzikuwadde gwewummula omuntu nga Zambali muwe ssente exivents jankulu road ya established bamaleeyo nange ofiisi weziri ku accessibility yangu ku accessibility zituwe sasula omaleyo ne risiti ozirina kakkana okitegeera sirika funa invoice yo mumanye ebintu abagole mbagamba ekigambo kino mumanye biki bye bagenda okukuwa nti bampa aluba photobook emu bampa DVD bweziti bampa bwekiti bampa ne flash oba bampa ekisembayo mu nsi ekuze Zambali DVD zigenda nazo ziva ku mulembe abantu ze basaba buli kaseera zadde kati so twaze nnyo ku flash hard drives zantu balina smart TVs ezo agala tuuke watekemu YouTube abirabe mu ebintu byakole ki abirabe so basically nzindoza tujja kwongera okukwatagana n'abantu tutambuza omulimu omulungi. YouTube channel tugikoze kugabanirako ebigambo nga bino tujja kuzzako ow'ebidongo olaba omutimbi olaba omufumbi w'emmere abo abali mu system ba service providers mubirabireko bituyambe otutereeza tugende ng'ogenda ku mikolo gyaffe ng'ebigambo bitambula bulungi mwebale nnyo era mwongere okusubscribinga wansi awo waliwo akantu subscribe okakirikingako ne katwongera viewership ennene ate n'abalala ne bongera okutugoberera.